At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Tugenda tunuulira emboozi ya tumwine waliwo omusajja yavuddeyo n'atukunamira. Yakunamidde buli eyalabye akatambi ako. Naye nga n'olukuuko talina. Omusajja kyaswadde kiri. Tubajukiza bannaffe abasunduse exchange. Sunduse exchange bano w'oweereza ssente zituuka direct ku mobile money ey'omuntu. Sunduse exchange baluddewo wano mu Uganda nga bakola ebintu byabwe. Naye enkulaakulana gyegenda ng'ekyuka digital. Kiba kitegeeza nti nabo balina okukyusa ki olugero luli olw'enswa. Kaakati gwe woba ng'olina ssente ng'oyagala kuweereza, kiba kitegeeza nti mu kifo kye wandiweereza ssente ne zituukira mu forex bureau, ate omuntu alinnye emmotoka simanya agende ku kabanka ki ate biki zituuka ku mobile money y'omuntu ye n'atandika okukozesa nga bw'ayagala kyayagala kyajjayo. Oba okitegeera oyagala kuweereza ssente za ttaka ate ziyite muki nedda. So Sunduse exchange tulina application bagiyita Paysi, oba osobola ogenda ku forex bureau zaffe mu mawanga ago g'olabaawo n'osobola okukola ki n'osobola okuweereza ssente zo. Kale katugende mu mboozi ya leero. Mukulu Kabuye omusajja atambulidde ku social media ng'akunamira abantu. Abannaffe abatuwuliriza mbalamusizza nnyo nate mukama mulungi okuba nga tusisinkanye olwaleero nga kuyegeza kyatukubira enduulu nga muli balamu. Bannaffe tuli eno mu mbeera etali nnungi nnyo eteyagaza nnyo naye nga weetuli mbeera ya Uganda kati. So kati nze omusajja oyo yakunamye ye nga ye sisikakasa nti oba musajja enganze kuba bwe yakunamiza amabina. Singa yatulaze ne maaso twalitegedde nti musajja naye guni musajja mulimu abasajja aleke yatiisizza waaka n'atulaga amabina. Sijja kakasa nti musajja kuba sisuubira nti alina omukazi n'abaana. Naye musajja tekiswalaga amabina ogalaga amabi. Bw'abeera kitange nze mwegaanirawo yaba takyanzaala. Nabadde salabye amabina we gawukana na mugongo. Wabula twogere nti waliwo embizi eyakunamidde ku social media. Ekitiibwa ky'abasajja ffe ng'abasajja oba otuweebudde tuga nti omusajja yakunamye naye tugambe nti waliwo embizi eyakunamidde ku social media. Eyakunamidde ku social media. Oba omusajja oyo yani nawulidde bamuyita ani? Oba ye Majambere. Oba Majambere. Nalabye nga Majambere. Omusajja oyo talina magezi. Si musajja. Embizi eyo talina magezi okutwaliza awamu. Oba omugwagwa oyo talina magezi. Naye okuddako kabizi. Anti kati embizi yatandise ekintu ekigamba mbu Kabaka, Katikkiro, Bobi Wine tebaweereza buwaka bwetonda. Kati ye embizi ejja kulowooza kuba muzikirize enkozesa erinnya ly'embizi. Embizi ejja kulowooza. Naye kati amabina wagalabye. Kitulaga enkuubo. Anti yo musiru nga ye mugwagwa. Era ne family gyavaamu agiswaziza lwakuba nti abantu abo bajja bagoba luuma si Baganda bali awo nti badwakwa bayiga Oluganda baava wala. Kati muno tebalinamu nnyo family zaabwe. Ne basaasira abakazi gye bakwana. Katisaasire yabadde akutta akatambi gwe baagizeeko. Era naye musiru munne. Kati abantu abafaanaganako bwe bati kugamba oluusi otuuka n'olaba naye ebintu byayogeddeko kugamba mu busiru bwe mu busiru bwe alina ebintu byayogeddeko. Kansooka embuuze n'abalala abafaanaganya endowooza y'Amajambere abafaanaganya n'omusajja oyo nti Kabaka oba Katikkiro oba Bobi Wine bandivuddeyo ne bakungubagira Tumwine. Ani yamugamba nti Tumwine bw'afa buli muntu alina okuba mu nnaku? Ani alina okuba mu nnaku? Kweganga ngata ku ndowooza z'abantu abafaanagana nga Pitgundi Edison Sendi ow'okugundi ow'okuddembe Frank Gashumba abantu abafaanaganako bwe batyo Rogers Mulindwa ababadde bakwata ekkubo ery'omuntu bw'afa tayogerwako biki mwamwogeredde ebibi abantu ani yabaga nti Tumwine bw'afa nti buli muntu amuluma. Ate abantu ba bulijjo
ne woba omuntu afudde ku kyalo era mubeeramu abagamba nti oyo tumuwonye ne mubamu era abakungubaga. Tumwine kusinziira si buli omuntu bw'ofi yensonga lwaki nti buli lwobeera okaabe ennyo ate eri wabeera yaseka ennyo nga n'olubuto lumuluma n'amaazi gane gajja mu maaso lwakuseka. Kanso kategeeza bannayuganda okufa kwa Tumwine si buli muntu nti yalumiddwa nga naye bwe kisobola okubeera ewo nga wafiiriddwa omulala tekimugaana kukola bibiri. Kanso ketegeezeko abantu abagaa nti omuganda takola ekyo takungubagira muntu afudde okuggyako abantu kankuyita okwewugguusa. Fene mu kyalo eyo omuntu bwe yafanga ku kyalo ng'abadde muzimu oba mubbi oba mulogo at least ng'abantu balimako mu nnimiro ezeewala. Akeera nakwata enkumbi naga nti gundi bw'alifwa ndigenda n'ennimako. Era bamala okumubika akwata enkumbi n'agenda at least yekweka gye batamulaba n'alima n'asanyukira eyo. Era abantu abamu kye batamanyi nti lwaki nti abantu bafa ku bitundu. Abantu osiŋŋaana nti wano we baziika sayidi bwobuukawo mita nga 10 we wabeera ekyoto we bookera embizi oba ennyama y'ente we bagitemera. Abantu abo oli ajja okuziika n'amala n'agula kakiro k'ennyama n'akatwala ewaka kweyozaayoza. Tolowooza nti omuntu yaza okuziika ng'ali mu maziga akaaba ennaku asobola okugula kiro y'ennyama agitwale. Kitegeeza ono agigula n'agitwala eka. Abamu babeera baanakuwadde abalala nga basanyufu. Kansooka entegeeza abantu abafaanaganako nga mmwe nti mu mwaka gwa 2020 mwezi gwe 11 naku z'omwezi nga 18 mu Central Region mwasenwa entaana ezisoba mu 6. Gavumenti yavaayo nekakasa nti abantu yatta 56 naye yo bwe bayatta 56 waliwo abaafa beyakuba ne bafa oluvannyuma lw'ennaku nga ziyiseewo. Abeegatta ku ab'enkaaga mu 6 beyakola ki beyalangirira nti esse. Wandisuubidde omuntu ayogerera gavumenti n'amajja okujja okukungubaga naye waliwo abantu abakola ki abaafa mu nnaku eziddako abaasigala ku bitanda nga bakubiddwa magi n'ab'ebitongole by'ebyokwerinda. Kati gwe ng'okyakabira Tumwine jjukira ku olwo olunaku waliwo families z'abantu 66 gavumenti bye yagamba bo bye yatta abaali basima mu budde obwo abamu nga n'emirambo tebannasobola ne transport tebannamufunamu azikola ki agitwala. Omukulu Tumwine najja n'akinagguka nti amagye ebitongole byaddembe okutta omuntu yenna omwekalakaasi. Okitegeera nti naye mu bantu bakudaalira mwalimu n'omwana w'emyaka 14 ayali adduka ng'atambula bibye yali ava ne maama we yali akola ne maama we mu ttawuni badduka badde wako okwekalakasa kukoze eki kutandise nga batambula bayita kafumbe badduka bawanise emikono n'akubwa essasi. Mwe mwalira omukyalo yali asitudde essowaani z'emmere ava okubanja gye yasapulayiza emmere ye nga bali ga kkubo ne bamukuba amasasi. Kwe kwali n'omukyalo w'ennansana yali ava mu ddwaliro e Mulago ayina n'entekeze ze bamuwadde mulwadde wa pressure akomawo. Omusajja yajja mu kamotoka ka NRM aka Lero n'amutomera amagulu n'agakutula n'amuttira awo n'abaana abato ng'abantu balina obulumi ng'obwo ekizimba kibazimbye ku mitima kijula kwabika. Omusajja yavuga akamotoka n'akajja eri wansi ku mini price najja ng'atomera abantu ne batta abantu. Oyo omusajja tebamukwatanga tebabirondolanga ebyo byazikira. Naye Tumwine n'avaayo mu bantu ennaku nti mujja kufa. Kati ffe ng'otunyumiza sitaani afaanaganako bw'atyo kubanga yafudde. Ffenna tukungubage mbu kubanga Tumwine yafudde nga bulijjo akudaalira mu kufa kw'abantu. Ye yali alowooza ettaka lijjudde. Kwegamba yalowooza mbu Katonda olumbe bwe luleka omukadde n'awangaala luba lumwerabidde. Kati ffe olowooze nti ffenna tujja kukungubagako olwoveeyo tunenye mbu kubanga waliwo abakyakadde abaasaze embuzi abaasaze embuzi. Kituufu bazisale kuba nabo baafiirwa. Ate bwe mugamba nti mu Central wano abantu baasanyuse njagala ombuulire ku bantu abaafa ab'entaana zaasimwa luddamu. Waliwo entaana emirambo gye walaba nga bagitwala mu Western oba mu Northern Uganda baali ba mu Central be baafiirwa abantu kwe yakudaalira. So kati ate n'ekirala Pulezidenti ogundi Amini bwe yafa Pulezidenti Museveni yagamba nti Amini omulambo gwe tasobola okugusindiikirizaako obuti era yamuyita swine. Kitegeera si kipya okuvuma abafu tebamukomyawo na wano nga tayagala yadde okulaba ku mulambo gwe.
president Obote bwe yafa gwe sebo Mr Sendi gwe gwentegeeza kati Edison Sendi nakuulira mu bakasukungwa mu programu ya mwengo ovumirira Bobi Wine n'abawagizi babavuddeyo nti ne basanyuka nti kubanga tumwine yafudde mu Buganda takikolwa sebo mukulu wo Beno nikibuuka gw'owulereza bulijjo ye yakwata ekitabo okusomanga ne Senkubuge ne Gundi ne Abe Mukiibi ewankulukuku ne basikiza Obote embwa era ne balambiriza bakola emikolo gy'okulambiriza nga bono sikiza omusika era be bajja n'embwa ne bagiteekako ne bakola n'amasanyu abantu ne baza ne bacakalanga Obote afudde okwo tekwali kucakalira mu kufa kyogamba nti ebirungi tumwine be yakola birungi nnyo okusinga ebyobote n'abiri bye bakola kamba jjukizeyo abatamanyi byafaayo okusanyukira omuntu afudde mu Buganda si kipya okuva edda nedda bwe weeyisanga obubi bwe wafwanga abantu baasanyukanga ffe twakula tuli baana bato nga mu kyalo tulina oluyimba olwayimbibwa nga lwajjanga nga kitontome nga bwe yanagenda ebudu n'endyayo enkeje naye naye lwali luyimba nga luga nti ku Lwokusatu enamirembe twafiirwa nsibirwa yali akedde enkyokusaba nti yakeera ku maliiri omusajja Senka atuuka n'amusangayo n'amukuba essasi nti n'omusosodooti bwe yajja okulaba ekibaddewo n'atuuka ku mulambo n'afunyako enkokola n'akuba ssimu mu Kampala n'aga nti nsibirwa afudde omulogo nti n'aga nti bannamwandu baasanyuka emitima ne gikuba ejjebe nti Uganda kuliko ekitalo nsibirwa afudde omulogo Nsibirwa talina muntu gwe yaloga Nsibirwa yakyayibwa Abaganda abali mu biseera Nsibirwa yali katikkiro wa Kabaka Muteesa owokubiri Kabaka Muteesa Daudi Chwa taata wa Muteesa yafa muvubuka mu myaka gye nga 39 mu yafiira kitegeero myaka 4 mbanirabidde mu Kenamba mu yafiira Chwa kitegeeza n'abakazi be yalina baali bato kati mbakyala be yawasa Irene Luisida Namaganda ye mama wa Muteesa yali kabaka zeeko yamuleka mwana muto nga muto nnyo nga muwala ndowooza myaka nga 23 bwe wati kati ekiseera kituuka Namaganda nti mutabani walidde obwakabaka nenga naye muwala muto kuba ebiseera byedda abantu bawasanga abaana nga batabawala nga bato n'asigamba ngenda kuddamu okufumbirwa n'afuna omusajja Reverend Kigozi akole ki amuwase kuba yali mu myaka mito Abaganda ne bamuterawo kwakuzo ne bamugamba Namasole tafumbirwa tosobola kubanga weegatta ne kabaka wazaala mu kabaka ate n'ogamba nti ate kakati ogenda kukola ki kufumbirwa ekyo nno nakyo abakyogera ekyali ekyobulimba kuba budda mu byafaayo emabega kabaka bwe yaddangako yagabanga bannyina baani abasajja abalala ne babakola ki babatwala ne babawasa naye wano bamuganda nti Namasole takola ki tafumbirwa Namaganda n'atuuka okwejjako ne bamugamba nti bw'obanga oyagala okufumbirwa ekitiibwa ky'obwa Namasole n'ebintu byonna byewafuna ku bwa Namasole olina obbivaako n'abiwaayo kuba yali muwala muto myaka nga 27 myaka 25 sayize alina okuddamu okufumbirwa naye yayogeranga n'omwana we ye n'amutegeera Muteesa nagamba mama nsina buzibu kola ki fumbirwa ate Muteesa yali kabaka Muteesa n'ayita Nsibirwa n'agamba Nsibirwa Katikkiro nyamba oyise ekiteeso mu lukiiko mama nga afumbirwe okuba mwana muto tasobola kubeera ku bwannamandu paka kweja emyaka gye gyaliwo aweza ataano ali ku bwannamandu Nsibirwa yali Katikkiro n'agenda n'akubiriza olukiiko n'agamba olukiiko lukkiriza Namasole akole ki afumbirwe kati Abaganda abaaliwo awo abaali bakakunimulira abo abaali abakambwe ennyo not the extremist abaaliwo awo abaconservative abatakyuka nti sha aweebudde ekitiibwa kya Buganda tekisoboka era ne bayisa Nsibirwa n'agobwa Nsibirwa n'alekulira kubaka era ne babawa n'ebibonerezo nga bwe baali mu mikolo ne munne Amu Mukasa oba wali omuwulira jjajja w'Abakaluba Mukasa ono w'emukono yawaayo ettaka kuli university era ye ne bagenda nga babawa ekibonerezo Amu oyo ne bamuwaako n'ekibonerezo ekyobutasukka mukono kujja mu Kampala obutadda mu Kampala okitegeere kuba bagamba yali munnanfuusi kuwasa kwa Chwa yaliwo ate n'eno n'abeera best man ku mbaga ya Kigozi ne bagenda nga babawa ebibonerezo ne bagoba Nsibirwa kati bagoba Nsibirwa ne balonda Bakatikkiro abaddawo kati Nsibirwa yali musajja w'amaanyi Bakatikkiro abaddawo bali mu kujja mu ngatto za Nsibirwa kati ekiseera kituuka obwakatikkiro bubazungako bagoba ono naakwata Nsibirwa ali bbali alekulidde kati batuuka abazungu bagamba twagala kuzimba Makerere yali college bagamba twagala okuzimba university kuba abazungu baali bamaze okukiraba Sematala asooka bamaze okumulwana akoze balaba ekigenda mu maaso nti ensi yonna bagenda kuta amatwale amawanga geefuge amawanga geefuge bo bali bamaze okitegeera kuba America yali yabagamba obayamba mu Sematala gwe muliko mukirize nti mujja kuta amawanga geefuge kati kyali kibudde nga balina okuta amawanga gakole ki geefuge kati basetinga Uganda bagizimbire university kuba
kubimu ku bintu ebalekanga baagala ogikolera nga walabe bagirekera mulago biki obo bagende kati akasozi k'Emakerere baali balina okukafuna konna kaaliko abantu ettaka eri abantu bawe ettaka babakyusize babawe walala bazimbeko university Uganda esigale ng'erina ki university bwe kijja mu lukiiko abaganda abaalimu bakigaana kubanga abamu be balinako n'ettaka ku lusozi okwo Makerere nga bagansibirwa ne bagamba tebasobola kuwaayo ettaka lya Buganda kuzimbako gavumenti university ya Uganda yonna tebasobola kuwaayo ettaka lyabwe era nekirema bakatikkira abaaliko Muteesa ye nga yali alengedde wala nga university eyo yeetaagisa katujjukira ate Muteesa ye yali agendako ebweru okusoma yali kwe kuyita Nsibirwa n'amugamba Nsibirwa ku mawoko bwa Katikkiro ekintu kino niwe kinewe kiti gwobo bano gwo basobola olukiiko luganye Nsibirwa yasooka kugaana naga abasajja bantwala misindo jjukira sikomawo Muteesa n'amujjukiza n'amugamba nti kitanga okufaako oli omu ku beyandekera okunyamba n'okunkuza n'okukola ki n'okubeerawo komawo nyamba okole ki oddemu ofuuke Katikkiro n'amusaba Nsibirwa era mu kugaana kyeyolekera mu bintu ebyabeerawo oluvannyuma okutuuka okumanya okwo Nsibirwa bwe yamala n'akkiriza n'agamba kale sina kyakola abatamanya Nsibirwa muyinza okulowooza nti Nsibirwa wa myaka gyadde Nsibirwa ye taata w'omukyala gwe bayita Loda Kalema omu ku bakyala abasooka okubeera mu paalamenti ya Uganda omukyala yasooka okuba mu paalamenti ya Uganda Loda Kalema oyo ekitaawe si wadda era muzzukulu we ye mukyala Maria Kiwanuka nannyini radio ya Kaboozi ne radio 1 mukyala oyo mumanya abaddeko ne minisita ye muzzukulu wa Nsibirwa si wadda nnyo ebintu bya myaka gyana awo mu kwatamu Nsibirwa n'akoma Nsibirwa olwatuuka mu gavumenti olwatuuka mu Bwakatikkiro engeri gyali omugezigezi n'atetenkanya mangu nnyo Makerere n'ewaayo ettaka era Makerere n'ezimbibwa Abaganda ne bakyawa nnyo Nsibirwa kuba baali bamugoba ku kyokufumbiza Namasole kati ayogeddeko ekyokugabayo ettaka lyabwe okuzimbako university ne bakyawa Nsibirwa era Nsibirwa yali musajja munnaddiini yali akedde Namirembe ogenda okusaba omusajja bamuyita Senkatuuka yali asula Nansana awo najja okumubuuzaako yali munnamagye Senkatuuka teyali munnamagye naye yali bano abasajja ba Kabaka abasajja abakambwekambwe abo abazibu ennyo abataazanyirwangako ne bwe yajja okuja Nsibirwa bwe yali ayogera n'Ensibirwa n'akwata mu mukono mu nsawo n'ajjamu pisito n'akubansiwa nti mu biseera ebyo pisito tezaaliko gundi ebiseera ebyo abantu baali bagenze mu Ssematalo nga baalwana bakaawonawo okitegeera ebiseera ebyo abantu bamali bamaze okutegeera ebissi Nsibirwa bwe yali aliko abantu nga bamukyayi kyali kyangu nnyo okufuna pisito ne bagiwa omuntu atta Ensibirwa naye Nsibirwa bwe yafa abafamire baakaaba naffe abalaba essaawa zino tulumwa nnyo Nsibirwa okuba nti yattibwa abakyetegereza kuba nesaayo owulire ekisulo Makerere Nsibirwa holo mu abagisulamu temumanyi yava kwani yoyo omusajja yali yeetagana kubbulamu university eyo yonna naye fe abantu baakaba naye bo abaali balumwa bye yakola baasanyuka ne bamukolamu n'oluyimba ne bamuyita Nsibirwa omulogo era ne bagamba nti olwo yafa ne bannamwandu baasikondoka nti abaliwo ne tukuba ejjebe nti Uganda kuliko ekitalo Nsibirwa afudde omulogo kati obanga bakikola Katikkiro wa Buganda tumwine yaani kakati okuwumbawumba ensonga eno ekituufu kyo nti omuntu aba alina okwegendereza ng'akozesa ekitiibwa kye n'ebintu by'ayogera nti ne waba akola ebirungi byenkana bitya oba toyagala bakwogereko tokola ebyo bikwogezaako olw'ensonga Nyakayirima yafwa alonda gye n'alonda yaduumira ku magye nga tumwine yali jjeno ebyafa byonna babifaanaganya ani yavaayo n'avuma alonda ani yavaayo n'avuma Mayombo ani yavaayo n'avuma Kaziini in fact olowooza lwaki bavuma tumwine buli kaseera baba banyonyereza baba tebakikkiriza nti bafudde baba banyonyereza bunyonyereza nakuteebereza nti naye abantu omuntu oyo ateeka okuba nti kati kyekyandibadde ne ku genero gundi ono tumwine nti banigani afudde atya okufa tteeka nga bwe mukigamba nti buli omu ajja kufa kituufu tewali atakimanyi naye naawe kenyininyini ayambako okutwala banne emagombe bw'otuukayo kitegeere nti gwe tolumwa tetugamba gwe aba yafudde naye tugamba bano abasigaddewo nti kati famire yatumwine tebalina mirembe okusinziira ku social media byebabogerako naye gwe omuntu mwiye yakikola kitaabu kubeera aloganti kubeera namalala era nammwe abalala abeeyisa mu neeyisa eyo gwojja kuba tokyawulira naye abaana bo n'abooluganda kale tweyanziza nnyo bannaye tusisinkane mu mwozi eddako temwerabira bannaffe abasundu exchange be batubeezaawo mugende mu maaso n'okuwagira n'okuweereza ssente bannange
enkola kati yalongooka